Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel ya follow wano omukyala wambuuzizza nti oyinza kukozesa ki okufuna amazzi agamansuka agatobya obuliri. Wambuuzizza ekibuuzo ekyo, kansooke nkunnyonnyole ku nsonga eyo ey'amazzi agamansuka. Ngenda kubabuulira ku ebyo by'osobola okubeera ng'onywako oba ng'olyako ebyongera amazzi mu mubiri gwo, amazzi ago ag'ekikyala, naddala amazzi ago agaseereza, aganyumisa omuzannyo, agakuyamba okubeera nga tokala n'obeera omwami wanaaba akuyingira ajja kuba takalubizibwa ng'akuyingira, ate era naawe obeera tojja kulumizibwa ng'omwami akuyingira. Kakati amazzi agamansuka gano nnyinza gafuna ntya? Kyekibuuzo kye wambuuzizza. Amazzi agamansuka gw'omwana omuwala gw'omukyala abasinga kye batatera babuulira, amazzi agatobya obuliri togenda gafuna ng'onywa bunywa eddagala. Ekyo mbabuulira, amazzi ago omukyala abeera agalina, aba yatondebwa ng'agalina. Amazzi g'ogenda okunywera eddagala ogafune ge mazzi ago agaseereza, g'obeera oyongerako mu mubiri gwo, agakuyambako okubeera nga tokala ng'omwami waakuyingira tolumizibwa, ng'omwami naye takalubizibwa ng'akuyingira. Ge mazzi g'olina okunywerwa eddagala. Mukitegeddemu abaana abawala, amazzi gano agatobya obuliri agamansuka ago muba mugalina, obeera wagatondebwamu, obeera ogalina. Omuntu oyo gw'oba naye oyo omwami oyo y'aba alemereddwa okubeera ng'agajjayo, oba okubeera ng'akulaga ebyo oba okukola ebyo ebigenda okukuleetera okumansula oba okuyiwa amazzi ago agatobya obuliri. Amazzi ago agamansuka, abakyala mulimu ebika by'abakyala 2-3 ku mazzi gano agamansuka. Mulimu omukyala gujja okusanga n'amazzi ng'amazzi ago mangi nnyo ate era nga gali kumpi, gamubeeramu akatandiko, obeera wakamukwatako n'akugambirawo nti ngenda kutobya obuliri. Omukyala oyo abeera teyanywa ddagala, amazzi ago naye abeera yagalaba bulabi ng'agalina, aba yatondebwa bw'atyo nga ye alina amazzi ago amayitirivu agatobya obuliri. Kati ekika ky'omukyala ekyo bwekiri ng'amazzi ge gali kumpi oba wakatandika bwoti ne gatandikirawo okujja, kyokka ogenda kusanga ekika ky'omukyala omulala ng'olina kumala kumunoonya, kumuwa budde, era bw'olwawo ng'omulaga ebyo ebigenda omuleetera okunyumirwa, okuwulira obulungi, n'oyo omukyala amazzi gajja kujja nga si mangi nnyo ate era nga si matono, nga gali makkati awo, naye ng'omukyala oyo amazzi agalina agatobya obuliri. Era abakyala abo okulaba amazzi gaabwe ebiseera ebisinga mulina kumala kubakoona awo, bwe mutera okukoona amazzi ne gayiika. Kyokka kiri ekika kye nsoose okubuulira ekisooka kyo, n'oba tokoonyaawo we mutera okukoona nga jjasi mujja kuba mwekola bwekozi, amazzi gayiike gabeere nga gajja gatobye n'obuliri. Kyokka ono owookubiri ye olina kumala kukoonaawo we mutera okukoona amazzi ne gabeera nga gamansuka ne gayiikira ddala, naye tegaba mangi, gaba makkati. Ekyo ekika kya mukyala owookubiri. Kyokka waliyo ekika ky'omukyala owookusatu, ng'omukyala ono olina kumulaga nnyo ebyo ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola. Olina okumuwa obudde obuyitirivu ng'omunoonya, tolina kumupapira. Ebiseera ebisinga, obudde obusinga olina kubuwa ye ng'omunoonya, omuweeweeta, omunuuna, kwegamba ng'omulaga ebyo ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola nga biyitirivu obudde. Olina okumuwa obudde bungi. Omukyala oyo ajja kuleeta amazzi ago, naye tegagenda kuba mangi, gajja kuba matono. Era abamu abakyala bageewuunya, agamba bulijjo nange nina amazzi agatobya obuliri, gaba matono. Naye okugajjayo olina okumulaga ebyo ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola ebituufu. Olina okumulaga omukwano gwennyini omuyitirivu. Omukyala oyo ajja kuleeta otuzzi otutonotono, naye tujja kuba tutobya obuliri. Era omukyala oyo yeewuunya nnyo ng'abadde agalabyeko. Kale ne wabaayo ekika ky'omukyala ekisembayo ekyokuna, ye omukyala oyo nga talina mazzi gatobya buliri, nga talina mazzi gamansuka, nga ye alina bubeezi gali mazzi gali agaseereza. Oyo omukyala gy'ali bulungi nnyo, kyekika ekyokuna eky'omukyala oyo. Oyo omukyala oyo ne wanaanywa eddagala erifaanana litya, tagenda kuleeta mazzi gasammuka. Ekyo mbabuulira, amazzi agamansuka omukyala ono atondebwa agalina nga ye alina amazzi agasammuka. Naye omukyala ono yatondebwa nga tagalina, n'onaanywa eddagala erifaanana litya, togenda kufuna mazzi gamansuka oba gatobya buliri. Kansubire mu ntegedde. Kyokka ate jjukira, wabaayo omukazi gwe bayita nabukalu. Omukazi gwe bayita nabukalu oba asiiriza entamu, y'oyo omukazi aba talina kazzi konna wadde wansi waba wakalu nnyo ekisembayo gwe bayita nabukalu. Era eddagala lye musinga okunywa lyonna lireeta mazzi ago agaseereza, aganyumisa, agayimirizaawo omuzannyo ogwo, ge mazzi ago agaseerera oba agaseereza ekkubo ne libeera nga si kkalu. Mukitegedde, bino bye ngenda okwogera osobola obifunako n'obeera ng'obiryako n'oyongera amazzi ago ag'ekikyala mu mubiri gwo.
waliwo ekisookera ddala obusera bulungi nnyo buleeta amazzi g'ekikyala mu abaana abawala. Amazzi ago agaseereza aganyumisa omuzannyo bw'onaanywa obusera ogenda kubeera ng'ogongera mu mubiri gwo. Obusera bufumbe, toteekamu mata, toteekamu sukaali, nywerawo, bujja kuyamba ku nsonga y'amazzi. Okula mulungi nnyo ayongera amazzi ago ag'ekikyala agaseereza ekkubo ne libeera nga terikala. Okula omufuna, bw'omala omufuna funako bubiri oba kamu kasaleesale kateeke mu kikopo. Leeta amazzi agookya agatokose ennyo gayiwe mu kikopo mw'otadde okula, bikkako. Bwe biwola beera ng'onywamu ebizzi. Bino okula bireke mu kikopo, osobola okwongeramu oba n'osalaasala okula akalala n'okwongeramu n'oyongeramu n'amazzi. Bw'otyo okula naye mulungi nnyo ayongera amazzi g'ekikyala agaseerera mu mubiri gwo. Obuwunga bwa muwogo oba obuugi bwa muwogo nabwo bulungi nnyo bwongera amazzi g'ekikyala. Olw'olumu gulayo ku buugi bwa muwogo, beera ng'ofumba ku buugi obwo, beera ng'obunywako, bunywe nga temuli sukaali, kijja kuyambako ofune ku mazzi ago ag'ekikyala agaseereza. Njagala munfune bulungi. Yogati wamu ne bbongo nabyo birungi nnyo, gongera amazzi g'ekikyala mibiri gyammwe mu abakyala. Amazzi agalimu ekibuguumirize naddala ku budde obw'okumakya g'omwana omuwala buli lunaku nywayo akagiraasi k'amazzi agalimu ekibuguumirize ekitone nnyo naddala ku budde obw'okumakya. Ekitafeeri kirungi nnyo, kyongera amazzi ago ag'ekikyala mibiri gyammwe mu abaana abawala. Osobola okubeera ng'okiryako, kitafeeri kibala, osobola okiryako oba n'okikubamu kajuyisi, toteekamu sukaali, n'obeera ng'onywa kajuyisi k'ekitafeeri, amazzi gajja kweyongera mu mubiri gwo naddala gagaseerera. Watermelon wamu ne cucumber nabyo birungi nnyo. Watermelon ne cucumber nabyo byongera amazzi g'ekikyala mu mibiri gyammwe. Mukitegedde mu abaana abawala, ebyo bitunuulire nnyo naddala gwe ofune ku mazzi ago agaseerera. Kwegamba obeere nga tokala, omwami abeere ng'akunyumirwa. Abakyala abasinga muyaayaanira nnyo amazzi ago agamansuka agatobya obuliri, mugaagala nnyo. Naye okumanya nti ogalina, omwami oyo gw'oli naye alina okulaga ebyo ebyenjawulo ebibeera mu nsonga ezo ez'okwekola ebijja okutegeeza, ebijja okulaga nti olina amazzi, nti oba togalina agamansuka oba agatobya obuliri. Jjukira abakyala, mulina amazzi ag'enjawulo. Mulina ebika by'amazzi biwera nga 4 ku 5. Mulina amazzi agajja ng'omala, ago geetongodde gali gokka. Mulina amazzi ago agaseereza ekkubo, ago nago gali gokka geetongodde. Mulina n'amazzi ago agajja nga gamansuka, ago agatobya obuliri, ago nago geetongodde gali gokka. Waliwo n'amazzi amalala naye ng'amazzi amakulu gano agaseereza ekkubo, ago ge mazzi amakulu ku mwana omuwala, ku mukyala. Kasita oba nga tokala nga buli kaseera obeera ototobedde wansi, ng'omwami ono akuliko, kiba kirungi nnyo. Olw'ensonga ge mazzi ag'omugaso agagabeera gaseereza ekkubo, ge malungi, era g'olina okunoonyeza eddagala bw'oba togalina. Mukitegedde abaana abawala, gano amazzi agamansuka ekyamazima abakyala abasinga mugalina. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mwiraba.